mukwano gw'abantu bonna naye ninayo omu atanjagala nange simwagala. Lwaki omusonyiwa ku ntobo y'omutima binga ati ova mu kisiibo? Sijja kusonyiwa ffa naawe. Ebyo byagala atucungiremu naye alumanyi namuswikingirawo ttaka. Idiyo nnungi gwe kyolina okumanya. Tugenda kwekyanga leero nsazeewo ngire ne bakyali bange banabo ku kyalo. Abayi mujje mwogereko eri kamera. Mujje mwogerekere kamera we yanjule ne gyova tumire n'abe wamwe kubanga tekibeerabera kubanga balaba nnyo abagenyi ne bagenda nga bakkuse leero nsazeewo bwe baba bekkutira n'empitayo bakyali bangaawo kinoomu namu ne terasi boyi wange so amagye gonna weegali tugenda kwekyanga nago. Okigenze kitya nga gwe oba obadde omulwadde na byonna? Ekisiibo kitambudde bulungi. Kyemanyi Allah ajja twanukula essaala ze tumusabye kubanga tubadde hambo bulungi. So ekisiibo kibadde kirungi. Ogambye ekisiibo kiweddeko kati essaawa guddemu guseke bubi nnyo. Essaawa tubaluke kati. Lwaki oyagala utaluddemu afuta kisiibo? Oyagala luddemu afuta kisiibo nga ekisiibo wadde oluzikiriza. Anti mu kisiibo tuba hamba eri Allah wekiggwa buli muntu addayo ku mirimu gye. Kati ffe ku mirimu gyaffe yeewali abatutawaanya. Omusajja yagambye nti yakola PCM ye asinga abaakola MDD. Abaye muyimirire bulungi emabegeno tugaziwe bulungi kasita tuli kwaffe. Tuvimbe fiiti. Tuvimbe fiiti. Jamani. Leero nina abagenyi bangi abankyalidde, nina musisi breeka, nina njego. Aliwo musisi. Jamani. Nina kochi kawagga. Nina njego. Musisi breeka. Tewali agamba nti abantu bonna bannabitone mwana. Tetubeera ino nga twebongako mu style zaffe. Abantu bonna mbayina. Okay. Ogambye nti nno kati idikeetuuse ne musibulukuka olutalo kaluddemu lukwajje. Twali tumanyi olwo lwaggwa. Gwe kyolina okumanya nga olaba tebalwanira muzikiti, tebayombera mu kyaki, tebakaanira mu kisiibo. Naye ekisiibo wekiggwa tuddayo mu bakasitoma baffe. Kindi zaakayo obusooka omubuuyo obubaka obusembayo yeekaabireko. Namugamba dda akimanyi. Namugamba bagala kulazikulabe naye nga tubanga twali tukula kulaba abo tujja kufa nabo. Yagamba yabonaabona nnyo ku street z'e Nairobi. Naawe omugambye naawe. Nze sinze namutumayo. Okitegeera? Gw'ogamba nti wabonaabonera e Nairobi nange nabonaabonera ekigungu. Okitegeera? Ffenna twabonaabona. Okitegeera? Teri kubonaabona kuzitowa kusinga kubonaabona kulala. Teri kufa kuzitowa kusinga kufa kulala. Nga yeewanyisa nnyo oluzungu agamwe bamu temumanyi na luzungu ye abasinga oluzungu. Kale. Naye essaawa ya lwejja. Essaawa y'oluzungu? Naye musiraamu munno ku lunaku weeruti mbadde manyi lwe waali mwagalizza ayiri ennungi. Si musiraamu. Olw'obutasiiba? Si musiraamu. Abantu abamu bafuna nno n'amanya g'abasiraamu jasi nga gakufuna abakazi bana kujasi kwekyanga bwekyanze naye nga si musiraamu. Ate mutabani we olina ekifaananyi kye mu kanzu nga nti oba asaala oba akola ki? Leero mulabyeko yeekubye ebifaananyi ng'ali mu kanzu leero. Alina kyabala. Alina gwabaza. ate mutabani we Yesu musiraamu. Simanyi. Wenga gwatunuulira ebintu yagambye nti omuntu yakola PCM wadde teyagimalaako asinga yakola diploma mu MDD. Mukwano gwa Bobi Wine gwagamba. Kuba yagamba Bobi Wine diploma gye yakola ye PCM ye wadde teyamalako y'amaanyi okusinga diploma. Amannya agabiri tegakyenkana wadde n'okweriraana. Sijja googerako nga geeriraanye. Tugawule. Oyina ennyimba nyingi nnyo z'okubye mu freestyle awo. Zi recorded oba tu mubadde mu ndikodinga? Of course tuli mu freestyle session. Nze mbeera bwe nti obulamu bwange bwonna banninanye bakimanyi. Neeyimbiramu. Oluusi bye mbasagala bayimbiramu kubanga abantu oluusi wabawo time wabanga baganya okulaba omusajja oli najja n'akulumbaga nange enseeraba ne babanga batagala gumusalira paka wogumusalira gwe kennyini. Kingi akayimba ka daddy okatati kamuteera ddi. Nina alubamu namba. Agumemu. Osaliddeko wa leero? Leero sisadde. Sijja kulimba obudde bukyankalanyizza. Naye famire yange yonna esadde. So ndi happy. Baseeka bange bonna abatira okunsazisa bali mekkaso. Balinze kujja tukole edduwa lumu.
Leero ogenda yimbirawa mu bifo ebyenjawulo era ndiwa papa ndiko papazi ndiko ekituo tugenda gusomera tugana kuzimba zonna ez'omukwano. Programu eno kutusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread, eby'omulembe. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp, kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifo kifunda, tewunya ate tenuunwamu, oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. ogenda tambuza njiri ki ng'owava mu kisiibo? Abantu genda bayigiriza okwagalana era abantu kingendo bakuutira nti yagala munno tokyankalanya munno nti nja mwetondera omukwano guleke gusigale nga mukwano. Totunda munno tugwina byonoonya okwate Saha omutundeyo, twagala ne byalaali tuve mu ebyo story. Ate oli wakulumba mwengange era mbabulira baboyi bange abali eyo, oli wakulumba mwengange. Mukwano gwa kukyaliddeko waiswa Mufumbira wali wano tugenda kwekyanga musajja wange. Nina mikwano mingi abantu no bakyajjalwaga pimpi wali bayano wali bakyali bange bangi we bali. Ozze ogabula abantu mu nnaku ez'enjawulo. Lwaki bw'oti bw'okola nga ggwe omuntu? Kuba nange Allah bampaddeyo ke tuyinza okugabana. So mpita bakyali bange ku lunaku nga luno ne tukalya ffenna. Emmere y'omu tewooma. Olunaku lwa Idi lutegeeza ki eri ggwe Manisuuru? Waiswa Nga ggwe Manisuuru, olunaku lwa Idi lutegeeza ki nga ggwe? Olunaku lwa Idi kati kitwale nti byonna bye tuba tusaba mu kisiibo kati tubihandinga over eri Allah tulinde okutwanukula. So nze olunaku lwa Idi ndutwala nti lunaku lwa kwetoowaza eri Allah ne mukuŋŋaana abangi okusisinkana ku bannammwe ababadde oluusi basaalira eyo ebbali ne bajja ne musaalako nabo lumu. Olunaku lwa kitiibwa lwa Idi. Olina kyolugambayo? Allah kikyosinga omusaba, kikyosinza omusaba oba omusiibira? Allah musaba buwangaazi. Allah musaba buwangaazi tusobole okukakasa abalabe baffe. Owaye kiki musinga okwagala ku King Saha kubanga mutuuze wakubeera? Kingi mwana tumatira nnyo lwa nsonga embeera zali ize tagoba muntu n'omukyalira osomuwa mukyali enyiti Kingi sokompeemu kayimba kaneeno nakwa mukapera sokubeeraawo agamba olunaku lwe luti temundekerera mujje musaleko ya fenga abamusisi breaker omusajja atukowedde kuva eri nobody say asembeza abantu kati tuli wano tuli bangi tuli banjawulo ndabawo ab'ebyobufuzi bannamawulire kati nga ffe team breaker omusajja atukubiriza okubeera awamu ate n'emirema ne tubeera ku jejemu breaker Seka tubuyeko King Saha nga ye Manisuuru kiki mwagalako ku lunaku bwe luti? Omusajja oyo nze sijja kwogera nnyo bingi kuba nze gwe mulundi gwange ogusoose omulaba naye andaze omutima omulungi. Nze kuba nvudde Kawempe yampise eggulo n'aŋŋamba jangu tukwasaganye ffenna olwaleero. Nedda ssebo ye ng'omuntu yampise nga nze gye mukyalireko ssebo yamaani.
Oyo. Kiki olunaku lwaliro ki ekigamba? Olunaku lwaliro okusingira ddala. Nze nze kulya kapira okuba omusajja aŋŋambye bakafumbye kangi. Segedde. Kapirawo ke kasinze okuleeta. Ne ttiimu yange emugiraba ke kasinze okundeeta n'omubongako aye katimbo ki. Ngenda kugamba nzize mukwanjula nzize kulya kaceere na kumubeera mu kibanda security berenge eri solid. Aye kasita breaker abeerako tewaba agambayo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga bbiri. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.